Popin Media. Tova mu layini yo ng'okulonda tekunaggwa. Nolwanga bamaze kubala tova mu layini yo. Sigala mu layini kutuukirira ddala ono akulira ebyokulonda ku kyalo kyaffe bw'anaamaliriza okubala ffenna bwe tunaba twesimbye abantu 3 ng'amaze kubala lenzi zaffe ffenna abantu 3 n'abala n'agatta bulungi n'alangirira chairman awangudde. Kati okulonda bwe kuggwa tituvaawo. Kino kyawukanamu n'enkola eri gye tubadde nayo mu general elections nti tulonde tugende waka tulinde buvudde mu kulonda. Kulonda kuno bwe tuba tumaze kulonda tusigalewo kubanga okulonda tekunaggwa. Tukyalinayo process ey'okukakasa akakiiko kuva ku vice chairperson kutuukirira ddala ku secretary asembayo. Tugenda kusigalawo kubanga kati mulimu ogusigadde gwonna gwaffe. Tulonda ssentebe ne tuddamu ne tukakasa abo baana abaatuwadde tubayagala kukola nabo ku kakiiko. Bw'atuwa omuntu gwe tutwagala oyo tumugaana. Ddembe lyaffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abalonzi ba ku kyalo. Chairman bw'aba tuwadde vice tugamba oyo tutumwagala n'aleeta omulala. Tatukaka bantu. Singa baatuwadde omuntu gwe tumanyi nti talina buvunaanyizibwa ku kyalo, empisa ze embi, tumumanyi bulungi, oyo tumugaana. Tugamba nedda chairman noonyayo omulala. Buvunaanyizibwa bwaffe kulaba nti tukakasa abo bonna baba aleese. Puroguramu twagirambise bulungi. Ssaawa emu kutuukira ddala ku ssaawa 4 verification of voters. Verification kitegeeza ki? Nti tuli mu kuyita mu register. Tuli mu kukola roll call. Linnya ku linnya. Nti ono waffe ate gwe tuba tumaze kukakasa bajja kumuwaakako ng'akalaga nti ono baamukakasizza ne bagenda sayidi emu. So kulonda kwonna polling station zigenda kugulawo ssaawa emu. Kuva ssaawa emu kutuuka ku ssaawa 4 tuli mu kuyita mu register, tuli mu kusunsula. Teri ayinza kutugamba nti okulonda kuwedde ssaawa emu. Ate enteekateeka eri kuva ssaawa emu kutuuka ku ssaawa 4 tuli mu kuyita mu register. Kubanga obudde buno akakiiko kabuteekawo ffenna tubeera mu kifo kye kimu. Mulimu ebyalo ebigazi nnyo nti abantu tubawo obudde bakungaanye bonna bajje. Kati kuva ku ssaawa 4 kutuuka ku ssaawa 5 wagenda kubeerawo omusomo mutonotono. Kuyisaamu abantu baffe. Tugenda kulonda tutya bwe tunayimirira mu mugongo, teri kutunula mabega, ono agenda kuyimirira wano, ono agenda kuyimirira awo. Kati kuva ssaawa 5 kutuuka ku ssaawa 5 kitundu we tugenda kukkiriza ffenna abana abatusonseddwa tuli verified, tugenze sayidi emu tuveeyo tugende tuyimirire mu layinizi zaffe. The lining behind candidates period. Kuva ssaawa 5 kutuuka ku ssaawa 5 kitundu. Tuba still abantu tubawadde 30 minutes. Kulabira ddala nti abantu bayimiridde bulungi buli omu emabega wa candidate gw'ayagala. Then kuva ssaawa 5 kitundu kutuuka ssaawa 6 ono ajja kutandika kubala. So teri kulonda kunaabeerawo nga tezinawera ssaawa 6. Eyo enteekateeka nnambulukufu guidelines z'akakiiko k'ebyokulonda nti okulonda kwonna teri kulonda kunaatandika nti tutandise kubala nga tezinawera ssaawa 6. Yes, abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno twabasomesezza ne tugibabuulira bulungi nti abantu obudde buno buba bumala. Abantu bonna ku kyalo kutuuka abali registered ne batuuka ne tuyingira bulungi mu layinizi zaffe ne tulonda. Anaaba atagoberedde enteekateeka eno yonna, that will be off the set guidelines, gujja kuba musango. So tujja kulabula abantu bonna abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda naffe abazze kulonda tituteeka abantu baffe ku pressure nti kubanga ffenna tutuuse tulonde nedda tugoberera enteekateeka eno kubanga ya ggwanga lyonna. Tukanyiza nti ebifo awali obuvuyo tugenda kuteekawo obukuumi obw'amaanyi era omulanga gwaffe eri abo abadde basuubira nti bagenda kutabulatabula babagambye bakoze balyekamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga bwe kinaazuulwa nti omuntu ng'oyo yakoze akavuyo ako
agenda kufuna ebizibu kuba ababyokwerinda bajja kumukwata era ajja kugulako emisango gy'okutabulatabula ebyokulonda. Njagala kukubiriza abantu mwenna basobole banyama olunaku n'olwenkya nga tuli mu kukuba akalulu twolese obugunjufu obuwaggulu nga tukola ebyo byokka ebikirizwa mu mateeka. Ebitakirizwa mu mateeka tetubikola, kuba tunaabikola bijja kutattana omutindo ogw'enkulaakulana entegeera yaffe nga bannakayunga. Tusiige ekifaananyi ekituufu ekya disitulikiti yaffe, abantu bamanye nti disitulikiti y'e Kayunga waliyo abakulembeze, waliyo abantu abategeera, kuba the quality of leaders is dependent on the quality of abantu bebakulembera. So n'olwekyo muleme kwenyigira mu buvuyo. Omuntu yenna n'akwatibwa ng'ali mu kavuyo konna, nga bwe mwalaba twakwata last week mu buvuyo bw'abakyala, tetugenda kubata, bagenda mu kooti. Buli akwatibwa aleetebwa mu kooti, ku poliisi nga bamisa paka ku kooti. Ezo fayiro zetugenda okutandikirako, bamaze dda kubuulira ba CID okubawa directive. Buli kooti ekwatagana ne fayiro yonna ekwatagana n'ebyobululu kutuuka kugikolako kugisanctioninga kooti. Kati baguleko emisango babawe n'ebibonerezo ebibasaanidde kuba baba batatana okutumbula ebya demokrasiya mu disitulikiti yaffe.